Purezidenti Museveni bwabigambira izooba lya nyamwabazyo obwabire nagambira enkuyanja y'abantu ekikiraha kishayi kyawa binyonyi omuri nakasongora tawuni kanso Museveni abire namaliriza orutayayo rwe orw'ebiro bishatu omu kyanga ekya Luwero omuhorro yeyo kushwezuma enkora ya parish development model n'okurwanisa obworo ogwo ashabira abebembezi okukora omwoga gw'okusiimura abantu bakaza kukora. NRM doesn't want you to kugumara, to be diverted, only talk about tarmac roads, electricity, talk also about household incomes. NRM tekwendya ati baba uguli ntuba tukubaza okunguudo nebindi twirete omugenjo jumwe tubaze okubuguda bwa maka. And that's what NRM has been doing ever since 1995-96. So now these are three words. Binati bigambo bisatu. Peace, emirembe, development meaning the roads and so on, enkulakulana obutukubaza kunguudo nebindi, and wealth n'obuguda eitungo. Oguhona shabira abanya-Uganda okukunda ihanga lyabo. The first one, peace and security. Ekikusooka nije mirembe and security. N'okwerinda okwekuuma. Now that one is based on two pillars. Emirembe n'okwekuuma yemereire ku nyomyo ibiri. The first one, good politics. Enyomyo ekusooka nibe byabufuzi ebisayi. Politics which does not divide the people into tribes and religions. President Museveni ashabira abanya-Uganda obutakoresa kuba eby'obuhangwa nk'amayanja. Now this is the same with the lakes. Ekyo kimwe n'ennyanja ezo. The lakes are, even me in Rwampara, I own Lake Kyoga. Ennyanja ezo gonze njale Rwakitura njena nakobwa nanjino ku nyanja eje ya Kyoga. Nyinamu omugabo. Ndinamu omugabo. Because I am a Ugandan. Kubanga ndi munya-Uganda. So somebody to go into that lake must be licensed to go there, not just everybody to come. Omuntu okwaba mu nyanja omwo oteekwa okufuna license atali buli omu kumala gayingiramu mb'otyofa. Because and then when they license you, they see the numbers, how many people can be accommodated. Mbakwere license bamanya omuwendo gw'abantu nti abantu bayingayi abakusobola okwaba mu nyanja omwo without being too many for the lake. Ne batakanyirana ti kwakalirana. Oruteerano oru rukirweho abebembezi batari bamwe na bamwe kandi basiimire President Luwero Museveni ahabw'okubunza engeri y'okurwanisa obworo omu banya-Uganda. Naye akabonero President kaakoze okulambula abalimi abo tekabonero akatulaga nti President atambula naffe era musanyufu era emirimu gyonna gye tukola. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutukyalira ng'abalimi b'emitwe y'eno. Excellency, on behalf of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, the people of Nakasongola, the leaders and the people of Greater Luwero, we welcome you to day 3 of your zonal tour on wealth creation to Greater Luwero. Oweekitiibwa President, wadenga emirembe tulina naye tulina ebisoomooza. Taata nkusaba otuyambeko ku nsonga y'amasannyalaze tugezezaako gayingiza mu maka gaffe naye gavavaako nnyo ate era tulina abatujju tulina eraliikirivu abasala ebikondo. President Luwero Museveni ehurru y'okubuulira engeri y'okurwanisa obworo n'okushizima enkora ya parish development model akagitandika 2 by'okwezi kwa 12 2024
kandi atayayire ebyanga bingi omu ihanga ebirumwe kya Ankole, Kigezi, Bunyoro, Tooro n'ebicweka ebindi. Gashakwa Abdulkarim Sengendo.